ebibina byonna muveeyo katukole muzeeyo babazukulu bali guno kasoma abana muzukulu kyekinjagaza principal yani Kyagulanyi tujjeko akajanja tulekemu akoze eki awaddewo akati atulira Besigye yesimbawo ekisanya ne kiggwako ng'alwana naye nalagayizaamu onani mukukiringa nebakola ku mirimu abantu Besigye abeerawo mu sitwago nga twalaba kubaana ge nga bawuga mukazi we ngaali awutu naye ono omukazi abeera nayogera n'oluvandimwe neŋŋamba mama solo bakube nokawuto bazzaako mukono nagamba nasekuma oluvandimwe awo nakiringa talina mwana omu abasajja baba n'ebyama byabe gomanya otya nti mwana omu gwe tumanya ababo ensi emanyi pavini naye oyina pavini yeka waliwo wano ne Ssenkubuge gwe nalabye baba batikidde yakoze bibuuzo mwana wa Aisha nentya nalabye yasomera e Bulaaya era wuwo ensi temanyi nti oyina n'omwana omulenzi era nti yebuuza pavini bannange musajja alina omwana omufe twakwatumanyi pavini era tubadde nze nedda gwe tolina baana kakati abamawo amanyi ng'onoonyerezaako kiki ngaki nkunoonyerezaako Madam Agnes mukwano gwange nze bakazi abafumitiza bali class benjagala kati Madam Agnes class era tusinkana misomo gya kusoma business boot camp gye tubeera bwe tusinkana musolonga gwa business awujja kwa Madam Agnes togenda musanga mbiwene amazina mbwate oli amansudde mboli yabambye okugulumba bw'otamusanga class the king ku church ojja musanga mu business boot camp wokka oyo mukyala Ssenkubuge